bamama bakoja bajaja bakozwa tewali bagaye bukoja tewavayo muto bukoja aberayo bamama ne bakoja ne baganda bange baberayo ya ne baganda bange banange kitalo nnyo kitalo ddala nze nabadde siriiwo nabadde eyo mu Amerika nga ndi mu kwewangulira zawaadi tuli mu kuvimba ne baswaziniga wani tulina paapa kojja simu kasa bwe yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa nantegeeza nti kojja Bosa bamukubye amasasi agamwatiddewo kwekubirira ndabe nga ntuuka basebo ne banyabo newankubadde nzidde Matayi naye nze wano size nga mukulembeze wabula wano ndi waka kojja ono kati omugenzi kojja Bosa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana ba Nalunkuma tubadde tumuyitanga kojja Transa kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu business nga atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda n'okusobola ebyamasannyalaze bwetyo bwe twakonnekitinga oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika n'afuuka Luuma naye nga ali close kojja abadde ayagala nnyo si kika kye kyokka naye n'ayina akakwate ku kika kye. Basebo ne banyabo nze ndi mwana wa Margaret Nalunkuma ye muwala wa Mulodokayi Kiyingi yabeerange Kamwokya jjajjanga oyo Mulodokayi Kiyingi yali close nnyo ne kitaawe w'omugenzi kati. In fact jjajja Kiyingi ye yali Katikkiro wa Namusota. Jjajja Kiyingi yali Katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israeli Bosa yali Namusota. Ono kojja Bosa kati omugenzi gwasikidde jjajjange Kiyingi azaala maama yali Katikkiro we era n'omugenzi lwali obwa Namusota jjajjange Kambe ye yamusumikira obwa Namusota. Jjajjange Kambe ne jjajja Kiyingi bebasaawo obusaabala ku bijja bya Kambe. So wano ndi mujjwa era munkwate bulungi. Kitalo baganda bange nnyo ffe nga family tufiiriddwa nnyo newankubadde kati bino bye nafuuka sometimes family yange okuba keepinga nga bali safe okujjako bano bakojja bange base mukasa baamire ensana bakojja bange abo bakojja Kitooke mbagala from a distance kubasangala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we oyo naye kojjaawe bubabuza emirembe naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwa ndiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwa ndiga kati gwe laba mix eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mix eyo mugiraba. Bannange kitalo nnyo kojja Bosa simulabyeko. Kojja Bosa mulwadde. Kojange Bosa oyo yakulira omutuba gwa Kambe ensasa mu Mawokota. So tuli very connected. Ate maama yafa yatulekera nnyo abasaidi ye era ffe tukulidde nnyo okusaidia maama okusinga eya taata era bazadde baffe abasinga bandiga era n'abatukuza empisa abakojja Kitooke lwakuba kati akaddiyemu naye teyali nga wakuwena ebiseera biri. Kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye
ekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde gundi bamutemudde gundi bamutemudde yensi gye tutambuliramu baganda bange. Era ffe yensonga lwaki twewaayo tukomye bino ebintu bwe biti, kubanga wadde tuli naye abalina emundu tubamanye. Wadde abatemu abamu babula ni waliwo nibo batemula abantu baffe ng'ensi eraba. Zebula Ssenyange bamutta ng'ensi eraba, era n'abamutta tubamanyi. So ebyo tugezaako okukomya baganda bange, ate tuzze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe. Nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde, naye nga tumanyi abagala otutemula. Nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abati amujaga kumwana yabyogedde, era ng'oggyeko ku mulundi guno we baasagidde mu musaayi ogutasagirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo. Katusuubire n'abo be bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde. Tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde, tekibeerangawo. Adde mpuliriza maama Nakoso ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV, oyo maama wange, oyo sisita wa maama wange, naye yabadde ayogera n'agamba twabadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta, naye sono kituufu basuubira okutta be baffe bammwe ba common people mmwe. Naye nze mbagamba tewali ali safe. Olaba bakuba genera amasasi ne bagakuba n'abasumba bwe gaba nga gaali gaddala. Kakati batemudde mukulu wa kika, so tubeera twebuuza ani addako. Yensi gye tulimu bamaama bataata, yensi gye tulimu. So bwetugezaako okukomya bino ebintu tuba tetubikomya mu bubi, nedda. Ate tetuba bakozi ba fujjo. Zabe ndiga mwe mwankuza abaana bafujjo, mutukuza mpisa. Era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa, ze naye nkabandiga. So bino byenjogera saabisoma mu ssomero, nabiyonka mu bbeere lya nnyabo Nalunkuuma. So mbanjagala nnyo tusigale nga twefumiitiriza. Jjajja tugenda muzika naye kiriko maddi. Abantu baffe bameka balina okuttibwa, kino ne kikoma. Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwabe ebitiibwa. Ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda, ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa, olumu ennyendo zaffe zino ezakagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama, era kye tulina okukomya. Kitalo nnyo, kitalo ddala banange, kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye. Omusajja abadde decent, omusajja abadde omukozi, tali mu byabufuzi. Toyinza gamba nti talina mpalana na muntu. Musajja mukkiriza naye bamutemudde. Kakati gwe gwani? So kitalo nnyo basibo ne bannyabo, bigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono, naye byebyo. Ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Centamu, kati omugenzi, eri baganda bange bonna, eri ekibiina kya NUP kyenkulembera, n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti wakutte. Era abendiga mwazaala nnyo, era mbeereyo ngamba abantu bwe mundaba gino emimwa gyali gya maama, gano amaaso gaali ga maama, ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebale nnyo abendiga kutuzaala na kutuyola,
kitalo nnyo ekyajjaja kitalo ddala katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga enembeera tugikomya. Enembeera tegenda koma baganda bange okugjako nga tugikomeza. Njagala okusembayo nga nebaza abaana ababoodabooda mwebali kuba bavumu era ekyo kyemwakoze kibeere kyakuyiga eri mmwe. Bawamba baganda bamwe bulijjo gwe bawamba tadda kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katira kakasajja akamu akalina emmundu ne musalawo kyokka kolera kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne banyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwumuza emirembe, naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe. Tugenda givaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza, kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka gutusinze nnyo. Kannange engalo ez'amaanyi eri omwana wange. Omukulu abadde ayogera, meeya wa kitundu kino n'atuuka. So President Meya tubeera naye almost every day. Ajja n'atukumaakuma era n'essaawa zino waali. Banyabo ne bassebo nja kubeebaza okuwuliriza omwana wammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe. Otyo tweyanzege bakadde bange bakungubazi bannaffe, nange mukkirize nkozese eddoboozi eryange ku lw'ab'ennyumba. Neebaze Katonda atusobozesezza okukuŋŋaana akawungeezi k'olwaleero era n'atusobozesa n'okubanga mu masekkati gaffe tulina omukulembeze w'eggwanga. Temukiyita kyangu nnyo era si kya bulijjo nti si buli maka nti gasobola okuzaala omukulembeze w'eggwanga. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kusaba omwana omulenzi ali mu byuma otweyo akayimba mpola mpola nga bwe tugenda mu maaso. Mwebale nnyo. Honorable Semaganda Ronald tubadde naye tusenze nnyo okulaba. Mr. Nabulabi mwebale nnyo ddala. Saibu Asumanga mwebale nnyo ddala okunyumiza ensawo zammwe. Yes. Mati banda saidi. Gari